omuyimbi Jose Chameleon ne Sylvester Kyagulanyi bano bebamu kubali mu kibiina ky'abayimbi ekikulirwa Eddie Kenzo Musuuza City Rose. Bano bali mu kibiina ekyo wabula waliwo okusika omuguwa. Sooka olire ebigambo bino ebya Eddie Kenzo byayogedde tugende maaso kubanga ono yavaayo n'awanda omuliro gwali ogw'omutawaana ennyo n'alayira nga bagenda okuyingira mu politics okubeera nga alumbayo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu babiisane. Naye ng'ono yeerabidde nti mu politics beetaagayo bantu baasoma. Bw'oba tewasoma tosobola kusaawula mbaligazo kuyingira politics. Kati wulira ebigambo bya Eddie Kenzo bye yeekubye ngaliko ye kennyini ng'asaba okubeera nga mwami Kyagulanyi amuddiramu basobole okubeera nga bakwatagana era n'akakasanga bw'atalina buzibu bwonna ku side eya opposition. Tuve mu bigambo bino nze nkubuulire lwaki Sylvester Kyagulanyi ne Chameleon baasazewo ne beesitula ne bagenda emagere okusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era otegeere ekibiina Eddie Kenzo kyakulira nga president. Amawulire gazuuse nti ate ekibiina kino waliwo omulala eyakiwandiise edda era nga yennyini kyo wadde nga bano bakyetuuma era nga ekyabano si kiwandiise kyokka nga ate ekyoli kyo yakiwandiisa dda. Wulira vidiyo eno eya Eddie Kenzo tugende mu maaso. Ngambire abakulu abatwala opposition nti ffe ng'abayimbi tulina challenge. Bwe tuba twagala okufuna byonna bye twagala okufuna tulina okudiringa ne gavumenti eriko nga bwe wakyogedde obulungi wali boogereko n'audience yaabwe etuleke tugende tubanje ebyaffe nga tudiringa ne gavumenti. Tusanze nnyo obuzibu nti abayimbi baffe batiisatiisibwa nga babakasukira obucupa olw'okuba bayimbako ku kampeyini ya muzeeyi. So media zaabwe bavumye ebivumo babaswazaswaziza naye nga bantu balina abaana n'abakyala ne famire. Ngamba oba ngambireko nti bwe baba basobola okubaayo ka post oli ne bwaba ka post nze ku page yammwe ekibiina nti embeera eyo teddamu kubaawo kubanga eggwanga lyaffe tuli mu kusaba gavumenti ya Mwami Museveni ebintu bye twetaaga naye nga neyammwe bwe tugirinda. Nfuna bulungi nga neyammwe bwe tugirinda mukulu wange nfuna twagala eyammwe egenda okujja ng'ate mulina we mutusanze muleme kutulasanga mu kinnya. Embeera eyo nonkubuulira lyati mwana wamanga siri mu politics wabula nkubuulira what is happening on the ground. Even the fans know oba nfuna kijja kutusanyusa nnyo nga principal bwakwata akazindaalo n'ayogera ku bayimbi n'ababuulira kyawulira kyayagala okubatubuulira. Ampuliriza nga wakava mu vidiyo eyo kankusabe n'obuwombeefu osooka obeera nga vidiyo yaffe eno ogiwe ekigalo kye tuyita like. Ekyo tokyerabiranga kikulu nnyo kasita obeera nga tolina mutima mubi. Vidiyo nkusaba giwe nga like oba ekigalo tubeere nga tutambula ffenna obeere nga ogiwadde mileage buli munnayuganda yenna gy'ali abeere nga afuna obubaka buno kubanga obeera bumukwatako. Ate bw'obanga oli mpya nkusaba nawe subscribinga ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula ffenna omala okusubscribinga teweerabirako nakadde olwo buli vidiyo zetuteekayo ojja kubeera ng'ozifuna. Kakati nze nsimbudde nga twakava mu mawulire gano oba mu maloboozi aga Eddie Kenzo ye kennyini mu bigambo bye yasooka n'awandiika ng'awanda muliro era ng'alaga ng'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali omukyamu ennyo era nga bw'atayagaliza. Era ono n'agamba nti abayita ba beggars wadde nga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tayitangako muyimbi n'omubeega yagamba nti gavumenti yagala kubafuula ba beggars wadde nga Eddie Kenzo ayinza okuba yali yakikwata bubi yamufuna bubi. Kakati ye n'avaayo n'omuliro. Kakati ono avuddeyo mu bigambo bisijja biddamu nga bw'obiwulidde ng'asaba kati nno wano nno yabadde atuma Honorable Kiyaga Hildamani amugendere ewa Bobi Wine amugambe ebigambo ebyo Eddie Kenzo byayogedde. Kinyuma nnyo okubeera nga famire eyawamu bakwatagana ne bateesa kubanga abantu bano bonna kye bagoba kye kimu ekisooka baagala ssente oba kye tuyita okulya naye temusobola kulya nga buli omu asika zawwe ate nga kye mwagala okulya kyammwe mwenna. However much nti Eddie Kenzo tokolagana Bobi Wine naye kye mugoba kiri kimu enjawukana zina okudda ku bbali musooke muteebe ggoolo eno olwo bwe mumala okuteeba ggoolo yammwe nga mmwe abantu enjawukana zikomewo. Kati wulire ebigambo bibino
Sylvester Kyagulanyi ono nga munnamateeka era musajja mukwata mpola, muyimbi ate nga muyivu. Yewuubyeko olubulu w'ekigere ng'ali ne Jose Chameleon, emagere ewa Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati ekyamututte emagere nsonga yemu ya copyright. Wadde nga Eddie Kenzo, pulezidenti wa Sylvester Kyagulanyi ne Chameleon, yawakanya ekya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayogera enkozi mu kuziika omugenzi Honorable Katolo Bwama, nti abayimbi bano babeere nga bamanya tebaliwo okukozesebwa kubanga bo bantu ba muwendo nnyo era bamaanyi nnyo mu ggwanga. Kaakati Eddie Kenzo wadde nga yamulumba, kaakati ate mu kibiina kye mwe muvudde abasajja ababiri empajiruwaga okuli Jose Chameleon ne Sylvester Kyagulanyi ne bagenda emagere ng'era ekyabatutteyo kwebuuza okusinziira ku speech. Ensonda zitulaga nti okusinziira ku speech Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawa mu kuziika Katolo Bwama, yawalirizza Chameleon okubira Sylvester Kyagulanyi essimu n'amugaa nti okusinziira ku bigambo bino omusajja bye yayogera nziseemu n'empuliriza, tulumbe omusajja ono era kigambibwa nti okulumba Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bano ababiri ne Eddie Kenzo baamugambyeko wadde nga yeebuzaabuzizza n'alaga nga atakyagadde, era bano baagenze ne bakonsultinga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku mawulire gaffe ge tufuna ku mmeeza yaffe galaga nti bano baamwebuuzizzaako kiwanvu okusinziira ku kiri kye yayogera, era nga bamugamba kiki kye bayinza okubeera nga bakola, era nga bagamba wawe bayinza okubeera nga batandikira, era bano nga bagamba bayinza kutambuza batya ensonga eno. Ebimu ku bibuuzo ebyabadde bibuuzibwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bano baagala batangale era nga babuuza ye ayinza kubayamba atya ng'omuntu wadde nga si wa gavumenti awakanya gavumenti. Kaakati amagezi gano baagenzeeyo era Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bano yabaanirizza kubanga muyimbi wadde nga politician. Era kyolina okumanya nti etteeka lino okuyita lina kuyita mu parliament kubanga era Oweekitiibwa Honorable Hillary Kiyaga yatandika dde okubeera nga etteeka lino alitembeeta wadde yalitembeeta ne gavumenti batambula bombi, era buli gavumenti kyetuukako erina okumubuuza kubanga ye private member owa biiru eno mu parliament. Kati buli gavumenti kyetuukako emubuuza wano kiri kitya era kyandigenze kitya wadde nga kigambibwa nti esirowinze nnyo gavumenti esirowinze nnyo oba ebintu bino ebikutte empola okutambuza etteeka lino. Amawulire amalala gatulaga nti ekibiina kino ekikulirwa Eddie Kenzo nga pulezidenti gwe baateekawo, ate amawulire ag'omunda galaga nti ekibiina kino mu mannya gaakyo nga baakituuma kyali kyawandiisibwa dda omuntu omulala, era ekibiina kino nga weekiri. Kati wulira ebigambo bino, era ekibiina kino n'empapula zaalagiddwa ng'olede kiwandiise nga kampani endala zonna bwe ziwandiisibwa, kyokka ate ng'ekya Eddie Kenzo kyalinga pulezidenti tekinaba kubeera nga kiwandiisibwa. Kino kitegeeza nti Eddie Kenzo pulezidenti w'ekibiina just ekyokwogera obwogezi, naye ekibiina ekituufu ate olede weekiri era kyawandiisibwa dde omukulu amanyiddwa nga Dr. T. Ono Dr. T mwenna mumanyi musajja muwandiisi wa nnyimba ate nga producer era musajja ayimba nnyo gospel, yakolako ne ku church, era ono yafunako ne ku ssente okuva mu gavumenti ne bakola studio eya audio, ebyo mubimanyi sijja biddamu nnyo. Kaakati ampuliriza ekibiina kino okusinziira ku Dr. T aga nti ekibiina olede baakiwandiisa dda weekiri bo bakiina era kyabwe, era ebyaba Eddie Kenzo nga pulezidenti waakyo ate bano bagamba tebabimanyi. Kaakati ekyebuuzibwa, Eddie Kenzo pulezidenti wa kibiina ki ekitaliiwo mu mateeka, oba mwami Dr. T zino empapula ze yalaze ng'ekibiina yakiwandiisa dda zakiyaaye? Era omukulu Eddie Kenzo pulezidenti w'ekibiina kino, abasajja nga Sylvester Kyagulanyi, Jose Chameleon, ab'amaanyi mu kibiina kino bwe bavaayo ne batambula ne balinnya ne beeresa emirimu gyabwe ne bayonoona obudde bwabwe ne bagenda emagere ne bakonsultinga principal Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate pulezidenti waabwe Eddie Kenzo gwazalawa
kiba kitegeeza nti bano Eddy Kenzo bamuyisizaamu amaaso era balaze nti ebigambo bye byayogera bya kito oba tebikwatagana na bya Kyagulanyi era tebibongerako. Kwe kusalawo bagende ewa Robert Kyagulanyi Center Mitembo asobole okubeera nga alina ebigambo oba amagezi gayinza okubeera nga awa ag'amaanyi oba gayinza okubeera nga gabongerako okusinziira ku kye bagoba. Kino kirekawa Eddy Kenzo ng'omuntu kiraga nti bya pulezidenti nga bifu oba abantu bakulira bamuyisa mbuyisa maaso kubanga baganta ajja kukolagana nawe Kibonyi Robert Kyagulanyi Center mu settlement ezaasooka ate bano bo ne bagenda ewa Kyagulanyi. Kitegeeza nti ono bamuyisizaamu maaso oba balaga nti byaliko tabitegeera. Ebyo bibuuzo mbikulekera nnyo nga maliriza vidiyo naawe weekubira ettooki oba mu komenti oteekewo. Kati nze AK Master mbadde okukubira ttooki n'okubeera nga nteeka ku galubindi okutalaga ensonga zino naawe ozitegere kuba oli munnayuganda. Oyinza okuba toli muyimbi naye oyinza okuba ng'oli artist, oyinza okuba ozannya firimu, oyinza okuba oyina ebiyiiye, oyiye ebitontome, bino byonna bigwa mu kkowa eryo ebya copyright. Oyinza okuba oli YouTuber ng'okola content wo nga naawe engeri gy'oyagala okubeera ng'omufunamu, copyright ejja kukuyamba. AK Master nanyini galubindi okukubira ttooki mu nsonga nyinyuse. Mukama Katonda akunkumira takuumira mpeera. Ssaabasajja Kabaka awangaale.